I'm going to ask Omumbejja w'omutima ekibuuzo mu Luganda. Omumbejja w'omutima, bw'otunuulira obulamu bwo essaawa eno, lugero ki lw'owulira nti terunaggwa? Naye nakagande Oluganda nga lukumenya muganda wange. Nkubuuza ekirala. Nze manyi Oluganda. Buuza ekirala. Kiki ekyo okyeyigako nga gwe omuntu mu sizoni eno? Kiki kyombuuzizza? Nakakanda ombuuzizza ki? Kiki kyeweeyigako ng'omuntu? Naye olaba Oluganda kati olabika osobola oddwogera oba osobola okuwandiika naye ng'okusoma kukutawaanya, so you should just take time and try to read mpola practice. Nze mu kusooka nali era simanyi nadde osoma. Are you sure? Nga lunkaabya nga nkaaba nati kusomera batugwanga emigo stop speaking banatu. Naye kati olaba wamma Omumbejja, olaba nga kati nawe you advise someone naye abantu abamu kati bagenda ne bashinga obashinze bantu yeekoza okitegeera takimanyi nti okusoma Oluganda si kyangu naye kirungi nnyo nti ogambe mbuno it actually takes practice. Omanyi okusoma Oluganda naye okulusoma wano okimanyi nti waliwo omuntu alina written English naye nga bwe bamugamba okulwogera tasobola akuba broken okufaako obufu. Kino olulimi lwaffe Oluganda we luli. Eri atasobola kuwangaaza, atamanyi bwe bawangaaza, atamanyi nakasigirwa weeri, atamanyi bwe batalina kuwangaaza. Omumbejja olaba we bati kati ewaffe nga tusoma Bible. Atamanyi nakongeza linnya weeri. Muzee wange akwadde osome Bible. And then you read like that. Bible yono bagimuggyeko bagiwa. Nanti, kale sometimes when someone is reading, n'asoma bw'atyo omuntu omu kimuleetera okuwulira ennaku mu mutima naddala ng'ayagala olulimi lwe, aba alaba oluzannyiramu, aba alaba olwonoona, naye nga just tomanyi nga weetaaga time okuba ng'oyiga. Kati kweganga okuwulira ng'osoma awulira nga tebiwooma. Banne nga tebiwooma. Nange kennyini mba mbiwulira nga tebiwooma. So olabika omanyi written era olabika omanyi spoken naye nga reading akutawaanya. Otegera otya mu mutima gwo? Otwongedde kandiveeko twetaaga tukole lesson bivuddeko amata soko tule